Okay, abantu abasinga betwetaaga kati twagala kwongera kutema mpenda Entebbe Road tumugadde tutyanga 11 kuba Uganda tuvayo nga 11 kata tutuuka 12 era tugenda yimbayo nga 12 kata tutuuka 11 akawunge ennyonyi oba emala bbanga ki kuba tugenda simbula saawa bazigenda tetujja bagamba saawa ennyonyi muyinza munnaffe oli ennyonyi ayinza n'ogiroga kubanga ab'ekkata tuba tuli ku mulamwa gye ali management soko gye abategesi bali wamwanguweko banaye mujje tulabe bwe tumaliriza okwogera abantu bano bonna abasindise guesting request. Export TV to the world. Chelsea Queen Gamira wa Bobby bananga abaana batimbye posita guno omukwano mbadde nkyaludde okulaba. Mugisha Patrick Bira Rachel Bira, you are for the most welcome. Facebook mumpe comment zammwe nsobole okubasomako. Zalidon, I loving you so much. Agambye tusigaza weeks 2. Taira wa gift, I loving you. Mbabazi, I loving you. Twogera n'abategesi wano okulaba enteekate abategesi musindike guesting request bannange twagala leeta abantu bano bangi. Shadiki Ekata waali, Losi waali, Baby Girl waali, King Rich Yugi waali, Wasagula omwana Soda waali. Okay, nga we tubalindako kandeete King Sheebah tufune n'abagenyi bano. Okay, abantu abasinga betwetaaga kati twagala kwongera kutema mpenda Entebbe Road tumugadde tutyanga 11 kuba Uganda tuvayo nga 11 kata tutuuka 12 era tugenda yimbayo nga 10 kata tutuuka 11 akawunge ennyonyi oba emala bbanga ki kuba tugenda simbula saawa bazigenda tetujja bagamba saawa ennyonyi muyinza munnaffe oli ennyonyi ayinza n'ogiroga. Alright, King Rich kamuleete tulabe teekateeka mamotoka agatuwerekera maboda bikoze bitya kansookere kuwekata Shadiki wuuno. Hey, you are for the checking. Kale banaye abasajja b'ekkata mwejjulira Omukunja Atasera amina nnyo ennaku z'omwezi nga 12 ogw'omunaana Community Club Eddoha tubasaba abantu bonna bali wano ekkata mukwate obudde kubanga mutera okukeerewa. King Sheebah mumumanyi, Omukunja Atasera mumumanyi, Martha mumumanyi, Martha Mukisa mujje mu bungi nga 12. Enteekateeka zano zaawedde ate manager Ali mumumanyi. Manager Ali buli omu amumanyi. Bw'ateekateeka tewali ateekateeka. Era Mukunja mbadde mpulira ng'obuuza manager Ali nti muddawa abaana b'e Bahrain nga bakulembeddwa praise agenti ayagala mufune contact nayo Bahrain kuba luli naye nali kulunga ndi mukulanga ekivulu aba Bahrain ne baŋŋamba nti bannange naffe mutugambe nabo mutugambe bajjeko eno so bwe munaamuze wano mujja kukola enteekateeka. Manager Ali bino naabikolako bino naabimalanga. Naye abaana beeteeseteese wano nga 12 tewali puroguramu yonna. Community Club bonna buli omu amanyiwo, buli omu akimanyi, buli kimu kyona bwekiri. Bahrain yewa muganda wange ngeeyo mbadde simanyiiyo. Sebo e Bahrain ensi erinaanye wano Qatar teri wala nnyo ne Qatar. Naye mukole enteekateeka kubanga abantu baayo baŋŋambye tulina kola live nga ndi mukulanga ekivulu kino ensasagge egenda okubeera wano nga 12 ogw'omunaana ne bansaba sebo tubadde tusaba otuwe contact ne manager Ali ne bagaa nti manager Ali tujja kuba tumutegeeza era kyemmanyi ndowooza mulina okukola enteekateeka mugende kubanga Omukunja abantu bakwetaaga okulabako. King Sheebah abantu bamwesunga e Bahrain naye obukosi omukisa guli waffe bannakata omusajja agenda kubeera wano nga 12 enteekateeka zonna zaawedde
King Sheebah wuuyo waali mu bujjuvu enteekateeka zonna zaawedde tubasaba mujje mukwate obudde ensasa geeyalike omuziki gunyume ekifo mukimanyi kirungi kiri openi ate manager ali musajja mutegesi mulungi tategeka ne bategeka waliyo Martha Mukisa King Sheebah Omukunja Atasera bonna weebali kwolwo lunaku era kyemmanyi enteekateeka z'okumukima ku kisaawe zonna zaawedde dda byonna byawedde enteekateeka zonna zaawedde bwe mugenda okusula ebyokulya byonna byawedde naye nga naffe ffennyini of course njagala kugaba tiketi naye ng'abaana bali wano ogenda gabira ku bantu tiketi wano gabirayo abaana 10 tiketi wano yaniriza akazungu omuyimbi kati ennaku zino yatandise nokyuka obufiga bwonna bwatandise okukola bwa nnyonyi butereevu enteekateeka zonna zaawedde naye mbadde njagala kuwa abaana abali wano mu kibuga Luseyiro abatali Doha njagala bawe gaba ku tiketi njagala bawa tiketi so osobola okuwandika ennamba yange awo n'obeera nga oba sente ziteeka ku mobile money naye manager ali wandibadde omuyita wano n'akola enteekateeka ndowooza tukusaba ojja kukolayo live simanyi ndowooza mu biseera ebijjawo mu maaso abaagala okugulira abantu tiketi tufune engeri genda okubakwasaganyamu naye nga banne mbakubiriza mwenna abaana b'e Luseyiro wano mujje nga 12 Ogw'omunaana olunaku lwawedde ddokola soko tuwe ennamba y'essimu abantu bafune tiketi mbadde njagala bawa nnamba y'essimu naye ndowooza abamba beyekkata oba mbawe ya Uganda kuba sente ezeta mbawe yekkata kambawe yekkata omwakozesa emwanguyira anyige plus 974 57 24 61 okuyingira 100 VIP 1,200 okitegera okuyingira si 100 kati sokoddemu ennamba omulundi gumu omale otuwe n'eya Uganda abantu bagiwandiike otuwe n'eya WhatsApp eriwo eri ku WhatsApp ku zonna eri ku WhatsApp eri plus 974 50 57 24 okuyingira lyalo 10 akasente mukalabye kuyingira lyalo 10 sente ntono mujje tunyumirwe ekirala kyenjagala obategeeza naye kyenjagala obategeeza Mukunja naye kyenjagala obategeeza ekirala nti manager ali bamumanyi waaba ategese ebyokulya n'okunywa bibeerayo muve mu biri ebyokugamba nti ate ntuuseewo ate simanya mbadde njagala kyakunywa kino ate tekiriiwo ebyokulya n'okunywa bibeerawo so mbakubiriza mwenna gye muli mujje community club Doha mweyiweeyo mu bungi mujje Omukunja waali Martha Mukisa waali King Sheebah waali kubanga kati enoowulira emmotoka obuyimba buno kana akayimba kaffe kali obuyimba butambula wano bukuba era owulira nga vibe weeri so mbakubiriza mujje ennamba ya Uganda tewagigabye waliwo gye watugambye gyona eya Uganda ennyamba ya Uganda eri plus 256 eri mpolampola plus 256 755 50 77 99 esembyayo 99 ngenda gulayo tiketi za 10 ngenda gulayo tiketi za 10
twagala ekintu kitambule, twagala ekintu kibeere ky'amaanyi, twagala ekintu kitambule. Abantu mwenna bato tubakubiriza mwenna mujje mwewe mu Kivvulu, abayimbi baffe we bali. Ate n'ekirala naye kye nabanyonyodde ku live yange we nabadde nkoze live emabegakaawo, nabagambye nti abayimbi ba Uganda bano we bajja wano tusaba tubasapootinge n'amaanyi olw'ensonga ate enkeera basobole okufuna amaanyi agakola ki agakomawo. Twetaaga okubalaga obuwagizi n'obwagazi kubanga omuntu we yeesitula okuva e Kampala Uganda n'ajja wano okutulaba, twetaaga omuwa obuwagizi ssebo neeyanziza neeyanzeeke kanzire ku mirimu naye nga ensonga yeeyo. Teekateeka zonna zaawedde manager ali waba yategese kiba kiggwa buggwe. Batonna bakugenda kabasooke bafolowingeko ku akawunti yaawo Shadiki Kata basobole ofolowingako nti kyanguwa abantu okunoonya. Enamba kweziri. WhatsApp enamba kweziri ne ku TikTok kweziri. Era wembeera ku live tubadde nga tukuba obulango obwo okwongera okukakasa abantu nti bane mwanguwe enteekateeka zonna zaawedde. Ngenda kugulira tiketi abantu banjagala okugulira tiketi mane njagala kugulira ab'e Luseyiro. Ndi mu kibuga Luseyiro baabali eno bakimanyi ndi mu kibuga Luseyiro so badde njagala kugula tiketi eri abantu bana abali wano mu Luseyiro. Tusimbula lumu paka Ddoga wano dakiika 5 tuba tutuuse tiwasiwala nnyo. So abantu b'Oluseyiro mwenna ekyo kibazo tegerekeka. Nsaba ffenna batulaba followingako Shadik Kata na akawunti ku TikTok mu followingeko mu inbox enamba y'essimu agituwadde kozi nkugamba enamba to. Kati mbadde nsaba oddemu ku namba ogusembayo kuba ennamba eno kikulu nti we tuba ngenda sooka bawa namba ye Kata eri +974 50 oba kale kansome mu Luganda ku digejo ku TikTok 557 kati giddemu buto eri +974 +974 57 24 nkaaga mu emu ne ku TikTok yange kweri ku bayo weri ne ku bayo ya TikTok kubayo kweri. By the way ekyo kyanguwa nnyo genda mu following Shadiki Kata Shadiki eri SHADIC naye mwana musinja ensonga y'okukeera eno abantu bakimanye bantu baleke kukeerewa bajje nga obudde bukyali misana ekintu kisobole otunyumira obulungi. Yese Omukunja ebikulu byeyo biteratandika ssaawa meka feeno ewaffe ssaawa nga 4 ez'ekiro kiba kitandise oboominga. Enteekateeka zona zonna ziri ku manager Ali naye nga kyenkakasa nti kijja tandika luggulogulo kubanga abamu abalina duties ezigwa ku ssaawa 5 waliwo duties ezigwa ku makya waliwo duties ezigwa ssaawa nga 8 ssaawa nga 11 kati abo bonna bava ku duty baba basobola okukola ki okujja so okubala kubeera kwalo ebisinga. Naye kyenjagala okutegeeza ekirala nti manager Ali mumumanyi bw'aba ategese ebyokunywa bibirayo mubimanyi ebyogera bwentyo n'ebyokulya bibeerayo. Ate bagee nti abaana bonna abayisoire wano bali bemumanyi bulungi bonna gye bali. Ebyokulya byonna biba fiti tebaayo kulumwanjala na kubonaabona. Ebyokulya bibeerayo manager Ali wabagiza abaliwo ebyokunywa byentegeeza bo babimanyi abaana baano babimanyi. Abaana baano babimanyi tebitera kulabika mu bivulu naye at least ye manager Ali waba ategese ensonga zonna zibeera kkiriya ssemu. Kati ensonga ya Bahrain simanyi naye omuwala ku TikTok akozesa mannya ga Praise oba kale okay ojja kwogera ne manager Ali ndoozi ajja kwogera naye naye yabadde ayagala ali ku lukiiko lw'egundi lw'e Bahrain yadde ayagala mukwatagane nabo mubafunire ekivvulu naye simanyi
Fetulirwedde sindika enamba batesindika enamba embo sindika enamba mubeere lwedde mukakase nti olunaku weeruli olunaku ogenda kubeerawo kati kambaze mubategeeza nti omuntu agenda okugulwa tiketi njagala obeere ng'oli shuwa nti ogenda kubeerawo ku lunaku olwo sigenda kugula tiketi yange ate obeere oleke kubeerawo ate tukubira amasimu ate weetooloole ate ng'oli ku ddute manya kola puroguramu yo eyagundi eya sikedio manye nti olunaku ddala oli tukulamusizza abaana b'eddoha bonna kati abaana bonna kati abali wano bonna kati b'eddoha Export TV to the world.